Abakozi ba Kyaddondo basiibuse empisa badde basamba n'essaza ly'e Bugerere ku mupiira ogwaliwo ku Bishop Senior School eri Mukono. Abakozi ba Kyaddondo okusibuka empisa kiddiridde Bugerere okubakuba ggoolo 2 mu kitundu ekisooka. Kino ne kiwaliriza abawagizi okuyingira ekisaawe batandika okwekalakaasa nga bawakanya goalkeeper. Kooki gwe yataddeyo okukwatira essaza ly'e Kyaddondo nga bagamba si abadde alina okubakwatira nga bo baagala goalkeeper abaddeyo ku benchi yaba bakwatira omupiira guno. Poliisi wamu ne bakanyama baliiriddwa mu bungi mu kisaawe okulaba nga bataakiriza embeera era oluvannyuma akanyogano akabaddewo abakozi b'e Kyaddondo bagezaako okwona ekisaawe kino kyaggwemu esambira wabula poliisi emaze n'ebawangula. Omupiira tegunnaba kutandika abawagizi b'e Kyaddondo bazze n'ebintu byabwe bayita bajjajja nga bazze okulagula omupiira guno okulaba nga baloga essaza ly'e Bugerere okulema okubawangula era nga bw'obalaba obwedda balina obubbo wamu n'okufuuwa emmindi wamu n'ebintu ebirala ebiraga akalenzi akalogo. Wabula bino tebitaasizza Kyaddondo nga wadde mu kitundu ekyokubiri yeerwanyeeko naye olaba nga eteeba ggoolo 2 wabula ate omupiira gwali guli kumpi okuggwa mu ddakiika zibongeddemu. Essaza ly'e Bugerere baliwadde penalty era wano n'egiteeba Bugerere newangula Kyaddondo ggoolo 3-2. Abagizi bano bazzeemu okwekandaga ne bafuluma ekisaawe nga bawakanya omupiira gwa leero ekituusezza ogwo omupiira tubadde tutegese bulungi byonna wiiki yonna tubadde mukaamu nga tutegekere no maaki bakochezi bakoze omulimu omulungi nebaza nnyo n'abasambi bakochezi ne management bakisobosezza okuwangula omupiira emabbali w'omupiira wadde naffe tukoze ekyaffe wano mu kisaawe naye management yakoze bulungi ne bakochezi okulaba tusambe bulungi omupiira gwa leero nange nensukuma ku bannange kutebagolo kama katonda w'amaanyi kisa gwaffe bannabugerere
ekyamazima olunaku lwabadde lwaffe banikiddewo okulaga nti omupiira tugwagala ng'omupiira bwe guli mupiira anything can happen ekintu kyonna kibawo essaawa yonna mu mupiira tugusambye ntibanga baweddemu essuubi naye olwokumanya n'okulemerako mpisa gaffe tuuse mugende wangula omupiira nebaza abagizi baffe abazze ku mupiira guno nebaza abakyadonda bakuumye empisa awo naamu babadde basiruufu mu ngeri ng'eyo naye nebaza ate abakumi b'eddembe bakufunye kibasobola olaba nga bateeka omupiira gwaffe mu nteeko okusobokusa nnyo ddala naddala mu byenfuna guno omupiira gubadde mukulu nnyo naddala mu kusobola okukuŋŋaanya ku ssente bululi twasaasaanya twalwaza abaana bangi tubadde mu kujjanjaba tubadde mu kutawaana ate okutambuza abaana baffe tubaleete n'abazabagizi baffe bave paka okuva ebbaala eggaliraaya bajja eno kibadde kituyisa si bulungi naye nebaza abagumi ne bajja ne tulaba omupiira kale omupiira kaguwangule kubanga ffe ng'abantu naffe bane endowooza zaffe nga basekinoomu tetwagala kikopo twagala ngabo kyekyokka omupiira oguddako tugenda kukyaza bwe banaakyala bagenda kujja baffe entenjero tutegese kuzannya mupiira olw'omupiira tuzannye omupiira paka tufunye obuwanguzi nga bugere tuli bamalirivu ebyaliwo byaliwo naye tunula mu maaso kuba tufuna obuwanguzi bw'omupiira mukama katonda tuyambe bannabugerere kusabujjeko baffe bugere kuno omwaka enga bwejja ebugerere kituka kyensaba kusaawe wano tugatteko n'omupiira omulala ogwabaddewo mu kisaawe kya Bishop Senior School eky'emukono nga lino kwabadde essaza ly'e Buvuma nga lisamba ne Bulemeezi nga Bulemeezi yawangudde Buvuma ggoolo 1-0 era guno omupiira gwanyumidde abalabi olw'okubanga ekisaawe kyabadde kiserera era nga ttiimu eyawangudde yabadde erina okwerwanako kale gwe munakyaggwe tusinkane ku Sande ejja ndi musanyufu nnyo olw'obuwanguzi bwe tufunye olunaku lwa leero obwawo tebubadde bwangu embeera lwemubadde mukiraba tusabidde mu bugubi okufuna obubonero buno obusatu obubonero busatu buno bugenda tuyamba nnyo okutuuka ku biruubirirwa byaffe mu maaso kuba tubadde tupafominga bubi emabegaawo naye buno obubonero obusatu bugenda motivatinga nze wamu ne batimates bange okukola ennyo ate kubanga gye tugenda tuba tulabayo kuba atusinga tatusinga bubonero obungi era nsuubira buno obubonero obusatu buno bujja tuyamba nnyo okulidinga ekibinja oba okuva mu kibinja inshallah olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo olwa wiini eno gyetufunye era njagala okwebaza ennyo eri abaana baffe abatendesi n'olukiiko lwonna ne bannabulemezi bonna okutwalizaamu olw'amaanyi ge bataddemu ekyamazima wiini eno tubadde tugyetaaga wiini eno yebadde tuzeemu okula nga tuva mu kibinja tusobole okugenda ku ddaala eriddako era tuli basanyufu nnyo nga bannabulemezi nekituwadde entandikwa empya katugende twongeremu amaanyi tulabe nga tufuna obuwanguzi bwonna bwe tutaaga ekwatibwa bulungi kyenjagadde nti embeera tebadde nyangu obunyogo bubadde bungi kisaawe nga wokiraba mazzi